Ensangi zino abantu beegumbulidde omuze gw'okuzimba amayumba gaabwe nga bassa payipu ezitambuza kazambi mu myala, enguudo n'ebirala. Disitulikiti y'e Wakiso, Kampala ne divizoni y'e Kawempe bye bimu ku bitundu ebirimu abantu abeegulidde omuze guno. Ekyebuuzibwa, abavunaanyizibwa ku nsonga eno bakozeewo ki? Charles Serunjoji, meya wa Kampala Central, agamba bagezezzaako okussawo amateeka agakugira abantu okusaasaanya kazambi nga we baagala kyokka abamu babibuusa maaso ekintu ekisoomooza omulimu gwabwe. Twawera abantu abazimba toilet ne bateeka ebidumu ne bigenda mu myala. Ekyo kya bulabe nnyo eri obutonde, kubanga buli w'obomola kazambi n'agenda mu mwala, emyala gyaffe gyonna gino gy'olaba mu Kampala Central gikuŋŋaanira mu mwala gumu na kivubo kyano. Nakivubo kyano oyo ayiwa mu Lake Victoria. Kati abagwe bw'oddira kazambi waffe, kazambi w'abantu yenna n'omumalira mu Lake Victoria. Lake Victoria kintu kya butonde, Katonda yakitwa mwe tujja amazzi ge tunywa, mwe tujja engege ze tukola ki, ze tulya. Abantu abamu betoogeddeko nabo bategeezezza ng'abantu abatakazambi we bakozesa akakisa k'enkuba ng'etonnye. Lwanga Bwanika, ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso, agamba mu kitundu kino tebalina kifo kya nkalakkalira we bateeka kazambi, era wano wasabidde ekitongole ky'amazzi okubadduukirira. Ekimu ku bizibu bye tulina kwe kuba nti tulina central system ya kazambi gye tuyita sewage system, nti buli muntu azimba akola yiye. Ekyo kijja kuba kya mutawana gye bujja. Kagamba kireetera okuba nti enkulaakulana yeesoose enteekateeka. Nolwekyo national engeri gyevunaanyizibwa ne kazambi yanditudde netukolera concept eya Wakiso nti ku speed kwekulira lwaki tetugiwa siwa line eri centralized, kugamba omuntu yenna azimba amanya nti omulimu gwe gwakuzimba ne bw'amala okuŋŋaanya kazambi alina waakola ki, wamuchanolingire. Ffe tuli ready okuwaayo ekifo mu Wakiso district ekinaateekebwamu obukyafu obwo, kubanga bujja tuviiramu endwadde ebizibu bingi. Olwo abantu abamu obutamanya akabi akali mu kusempewo embi eva mu kazambi ono, abamu beesanga nga beesuuliddeyo gwa naggamba kyokka omusawo okuva ku ddwaliro erya Kazoza Big Medical Center. Robert Magala agamba omuntu asobola okufuna obuzibu. Tulina kye tuyita hepatitis A. Hepatitis A ate ono wanjawulo ku hepatitis B. Hepatitis A era omuntu akozesezza amazzi agalimu sewage afuna ekirwadde kye bayita ekya hepatitis A. Hepatitis A asobola ku affecting a river, ekiraga nti no sewage oyo abeera wa bulabe nnyo. Ebyo nga biri bityo, ebbeeyi y'amazzi kye kimu ku bisinga okunyigiriza bannayuganda, era bemaliriza nga beeyambisizza amazzi agatali mayonjo, ekitadde obulamu bw'abangi mu matiga. Bino bye bikulembeddemu mu kunoonyereza ekitongole kya Uganda Water and Sanitation NGO Network wamu ne Twaweza kwe bakoze kabuyonjo n'obungi bw'amazzi amalungi okwetooloola eggwanga. Akulira project mu Twaweza, Mari Nanyanzi, ategeezezza nti omuwendo gw'abannayuganda kati abafuna amazzi amayonjo nga baba baagadde gweyongedde, wabula bakaaba ebbeeyi kwe bagafunirako. Naye nga mu byonna bwe tutunuulira ku bisatu bye twasoose okumenya nti water points ntini oba ebifo bye bakimamu amazzi bitini, n'eŋŋendo empanvu n'amazzi okuba amakyafu, bino bisingira ddala okwogerebwa abali mu byalo, naye nga ab'omu bibuga bo bagamba ebbeeyi oba essente ze basasula okufuna amazzi ago y'obuzibu bwe basinga okuba nabo. So we have seen a voice of the people speak to us and tell us what they feel about the services. So I know you're interested in things which sometimes raise, but there are a number of things. Josephine Lonkose ne Chobe Dennis be bakusakidde eggulire lino, Bukedde TV.